Amiina. Mukama waffe yeebazibwe olw'okutendereza Mukama okubadde okulungi bwe kutyo. Ate akayimba akansembyeyo kankoze bulungi nnyo, ndi mulaba. Kayimba ako tutera nnyo okukawulira eri ewatiisa, naye saagala nammwe mubeere abamu kubatyayo. Tebintyayo, naye kayimba kalungi nnyo, ndi mulaba. Banaye twebaza Katonda atuleese mu mwaka guno omupya okuba nti tuzze tuwulire ebigambo bye, era tumwebaza obukuumi bw'atuwadde okuyita mu wiiki ennamba n'atuusa ku lunaku olw'omusanvu, olunaku olutukuvu n'ebirungi byonna by'atukoledde. Era tumwebaze n'ekyokulya eky'omwoyo kino kyagenda okumpisaamu eri abaddu be n'abazaana be, ate nze ani bannange. Katwebaze omutukuvu Mukama Katonda waffe, tukwebaza olw'ekyokulya kino. Tukwebaza olw'abaddu bo n'abazaana bo b'oleese nate basobole okukifuna. Mukama tuteeka baganda baffe, bannyinaffe abatannabakonekitinga, bajjukize bajje bakifune. Ate gogenda okiyisaamu Mukama, kkiriza okunzijukiza byonna by'oyagala abaddu bo n'abazaana bo bawulire. Ate Mukama mbeere muzindaalo buzindaalo. Mbisabye era nga mbiyisa mu linnya eddungi ly'omwana we Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Banaye bwe ŋŋamba mbisabye era mba ntegeeza tubisabye. Tugenda kulaba kutunuulira omuddu wa Katonda gwe bayita Micaiah oba Micaiah. Micaiah ono tumumanyi, asangibwa mu Bassekabaka ekisooka essula ya 22. Naye njagadde tutwale olunyiriri olukulu olw'ekyokuyiga kino lwe tugenda okusanga mu Luka 12:5, naye nga tugenda kweyigira ku muddu wa Katonda ono Micaiah. Kansabe omusomi omulungi atusomera olunyiriri luno olw'ekyokuyiga kino, Luka 12 olunyiriri lwa 5:1. Luka 12:5 bw'oba olabyewo osome, era nga balusoma laba nti olwetwalira, era laba nti olweyagaliramu, buli woyita weyagalirenga mu lunyiriri olwo. Weewaawo bagamba nti mulowooza nti najja kuleeta mirembe ku nsi, bagamba nti nedda, wabula kwawukanya obwawukanyi. Agambye mulowooza nti najja kuleeta mirembe ku nsi, nti ekyokuddamu nedda, kiri nti nedda, wabula okwawukanya obwawukanyi. Weebaze Katonda nti yakwawula ku nsi. Ekintu ekyo kikulu nnyo, kubanga bw'obanga toyawukananga na nsi, kitegeeza ekibi bwe kinaaba kisaanyizibwawo, ng'ensi eno esaanyizibwawo, naawe ojja kugenderamu. Kyenvudde ensonga ŋŋamba nti buli olusoma lweyagaliremu. Era ogambe nti Mukama oli wa nsonga, kituufu by'owayitamu byonna nga oluubirira nze njawukane n'ensi. Katulabe omukulu muddu wa Katonda ono, nabbi Micaiah. Nabbi ono aleetebwa erifu okumulaba nga wakati w'abakabaka, kabaka Akabu ne kabaka Yekosafaati baali batudde. Oluvannyuma lw'okudda emabega, mumanyi era Isirayiri bwe yabeeranga, nti waabangawo okudda emabega, Mukama ng'asitula omukono gwe kuva eri Isirayiri. Era naawe buli lw'odda emabega abeerawo nnyo, naye odda otya emabega ng'okola ebimujolonga, Mukama ng'asitula omukono gwe eri obulamu bwo, ng'ensi etandika okukukuba. Bwe kukubamu oluusi ebikubo, embooko zaayo ne ziyamba Mukama, obwongo ne bukomawo, n'ogamba
awo naye najja nagamba mbadde wano nga nsinda nga ndaba yikyeyune wange ono eyantegeera ate kati bino byakoze bwati nga ndaba ogenze w'omujja wange Swaitani akumalawo. Tuddeyo tuli nabbi Micaiah. Essula eno ekunyumira nnyo singa oba osobodde ogisoma n'ova ku lunya olusooka n'okoma ku 28 naye mujja kudduka abamu tutya nnyo okusoma ebiwanvu. Ngenda kugezaako okugyogera. Mukama munsabire njogere bulungi. Manye oluusi okugatta ebigambo kuntawaanya naye Mwoyo wa Katonda ajja kunnyamba mbigatte muwulire era muyige era tuyigire ku muddu wa Katonda ono Micaiah. Tugambye Akabu kabaka wa Isirayiri ne Yekosafaati kabaka wa Yuda batuuka ekiseera ne bagamba Akabu n'agamba naye omanyi nti ekibuga kya Giliyadi kitundu kuffe kikyajja kitya okuba nti tekiri nabo bwe badde emabega kirimaanyi Siriya najja n'abakuba bwe yabakuba ekitundu teyakizza n'akitwala. Kaakati basalawo okuga omanyi ono nno Akabu agamba munne kabaka munne nti naye mukimanyi n'abasajja baabwe naye mukimanyi nti Giliyadi kibuga kyaffe nti yesebo. Kaakati mulowooza si kyekiseera tukirumbe tukube Siriya tuddize ekibuga kya Mukama? Kikola kirungi kabaka kyalowoozezza naye kitutte ekiseera. Ye baani abaali mu Giliyadi muno mwabeerangamu badescendants ba Manase. Tumanyi bimu ku bika ebya Yakobo oba ebika bya Isirayiri. Abantu ba Mukama baali bali eyo nga bafugibwa omubi, bafugibwa omulabe wa Isirayiri Siriya. Abatuntulize eyo byonna naye bano bali bulungi. Naye baleeta ekirowoozo ekirungi kijja eri abakabaka bano nti waayi tugende tukijjeyo. Kaakati Yekosafaati n'agamba kati naye omanyi twetaaga okubuuza ku Mukama. Tubuuze ku Mukama bw'atugamba nti tugende nga tugenda. Kaakati Akabu amugamba naye asooka okumugamba nga tanamubuuza ebyo nti naye okimanyi bulungi onooneegattako. N'amugamba gwe tokimanyi nti tuli bantu bamu, tuli bantu be bamu, tujja kusobola. Nze siina buzibu, gwe nze nange nze ggwe, naye twebuze ku Mukama. Ndabayo abantu abamu nga bagamba oyo Giliyadi Mukama ye Katonda waffe bw'aba akyagala ajja kijjayo. Lwaki mutawaana n'ebyo? Bw'aba akyagala ajja kijjayo. Abo nabo gye bali. Nkubamu akafaananyi mu nkiiko zigenda mu maaso ng'endowooza eyo nayo eyinawo ekifo. Mukama abejjireyo. Lwaki tutawaana? Ye bayonoona ensonga lwaki bali eyo naye bavaamu. Ffe lwaba baatuwamba bali eyo. Ffe tweriira era twebikka. Abantu bano balowooza bakola ekikolwa ekirungi naye waliwo emiziziko. Emiziziko egyo gyetegerezanga nnyo ng'ogenda okubaako nekyokola. Ani avunaanyizibwa okuzza Giliyadi si Katonda? Ovunaanyizibwa kubanga lesoni eno gye tulina egamba tuli bikozesebwa bye. Omuntu yafuga ebitonde, yakwasibwa ebitonde. Kakati gwe ekitonde kyaba ekimu ku bantu ba Mukama bali eri. Ovunaanyizibwa okubajjayo ate mu makubo amatuufu tebatunuulira. Kakati basalawo bagamba naye manyi kakati tunoonye bannabbi basooke batubuulize
eri Mukama akabwanoonya ayita bannabbi okuva ku General Conference paka aleetayo 400 ng'abagamba kati mumanyi twagala okulumba mumbuulire ate mukimanyi nze simala gatwala ansa ziri awo. Bonna bamugamba ssebo Mukama yakuwadde eddaddi yakuwadde dda ekibuga Giliyadi kiri mikono gyo. Tuli ku kyokuyiga ekiri wano. Giliyadi kiri mikono gyo. Bannabbi bonna bw'otunuulira obukulembeze obw'ekkanisa bonna bugambye nti ssebo Mukama ajja kukiguwa. Naye nga bambi bulabika bwogedde ng'oli kyayagala omukulu. Awo no wotunuuliranga n'ogamba nti nze ndi mukulembeze naye obukulembeze si muzannyo. Memba ali wano oba oli mukyala oba oli mwami obukulembeze si muzannyo kubanga gwe nnyini mazima. Bw'obeeranga mu kifo wonna w'oli tegeera nti ky'oliko si kya muzannyo. Ensi ekutunuulira. Byonna amazima ga Katonda gali mu ggwe. Mukama ajja gakubanja. Ngenda nebeera netunuulira e Uganda ewaffe okubonyaabonya okuliyo okw'abantu aba gavumenti nga babonyaabonya. Ne ngamba ewali abasumba nti gye bali naye ne mbasaasira nti bambi abamu baba bituufu babiraba naye olw'okutya nabo balagula ne balagula ng'oli bw'ayagala n'emmotoka ne bazivuga. Tuyigire ku Micaiah. Ofuna kyakuyiga ki? Ebintu bino weewalanga nnyo okuwulira byeyagala okuwulira naye wabula amazima. Yeyaniranga okufuulira amazima. Kakati ebibi 400 bigambye ssebo olumba ko Kabaka Yekosafaati nti nedda naye tetuyinayo nabbi ali private. Ekyo kankikozese. Tetuyinayo nabbi atali bana basasulwa. Abo bwe muli amagezi abantu nzeera abantu bano bannakyewaabo mbaagala nnyo. Batera okutambuza amazima gaabwe. Ku Sabbiiti omusumba yali abuulira ku Christmas n'aleeta ebyawandiikibwa bya N.G. White n'abisoma n'ajja ekyandikibwa ekigamba nti Mukama yeeziikira Musa ate n'amujja ku nsi kuno nga yeewala abantu obutasinza malaalo ga Musa. Musa ali mu ggulu yakweka nga kiki kye yeewala. Akimanyi bulungi nti Musa yali musajja we naye nga tayagala bantu basinze Musa afuuke ekifaananyi. Oyina ebifaananyi bimeka? Kiki ekikuyamba okubirabanga ebifaananyi? Mazima. Yayaanira amazima. Bw'onoogagoberera Micaiah ajja kugoberera ekyokulabirako. Katusome olunyiriri olwa 22 essula ya 22 gye tulimu eya bassekabaka olunyiriri 13. Tusome n'olwe 14 kubanga nagambye nja kubinyumya naye ebimu tubisomengayo. Bassekabaka ekisooka 22 13 ne 14. Nze ndabyewo. Awo omubaka eyagenda okuyita Micaiah n'agamba Micaiah nti abalanzi abalala bonna ebigambo bye boogedde ku kabaka birungi. Balanze nti kabaka ajja kuwangula. Nkwegayiridde naawe ekigambo ky'onooyogera kibenga ebyabwe oyogere birungi
olw'ekkuminennya. Kyokka Mikaaya n'agamba nti, mu mazima nga Mukama bw'ali omulamu, nja kwogera ekyo Mukama ky'anaŋŋamba okwogera. Mikaaya bwe yatuuka mu maaso ga kabaka, kabaka n'amubuuza nti Mikaaya, kabaka n'amubuuza nti Mikaaya, tulumbe Ramoti Giriyaadi tukirwanyise oba tulekeyo? Mikaaya n'amuddamu nti lumba, ojja kuwangula, Mukama ajja kukiwaayo mu mikono gyo, ayi Ssaabasajja. Awo kabaka n'amugamba nti nakulayiza emirundi emeka obutambuulira kirala kyonna wabula amazima mu linnya lya Mukama? Nakulayiza emeka? Nakulayiza emirundi emeka? Baali basisiinkanako dda. Nakulayiza emirundi emeka obutambulira kirala kyonna wabula amazima agava eri Mukama? Kituufu ky'oyogedde? Asoose okumubuulira by'ayagala. Oluusi bambi abantu ba Katonda balemererwa ne boogera ng'abantu bwe baagala okuwulira, kiba kya bulabe. Ne Mukama akyali mu mitambo, mu control ya Mikaaya. Olw'okumi Mikaaya n'agamba, ndabye abaserikale ba Isirayiri bonna nga basaasaanidde ku nsozi ng'endiga ezitalina musumba. Mukama n'agamba nti abantu abo tebalina mukulembeze, buli omu addeyo mirembe mu maka ge. 17. Awo kabaka wa Isirayiri ye Akabu n'agamba Yekosafaati nti, saakugambye nti taalange birungi ku nze wabula ebibi? Nkubyamu akafaananyi nga musajja wattu Mikaaya Zedeki amuleeta okulangirira byonna. Oyina amazima. Ajja ndaba ng'aweta ekkoona liri, naye ng'amanyi bulungi nti kati obulamu bwe buli mu matigga, naye ng'ayina bibiri: okuteeka wansi Katonda we oba okusitula Katonda we. Nkuba akafaananyi ng'ajja anyumya ne Zedeki naye ng'omutima teguliiwo. Musajja wattu ajjeeyo amazima, asoose okwogera nga bwe baagala okuwulira. Naye n'amala n'agamba Mukama, anzizeemu kamuwulire ansi entuufu, nti nalabye ng'abantu ba Mukama basaasaanye ng'abatalina mukulembeze. Amazima oyina eddembe ng'oli nago. Tukomeye ku lwakumeka mukadde? 18. Weebale nnyo, ntegedde nti wali agoberera. Kaakati bannange mutunumuwulirize ebidda wano 19 paka 23. Obunnabbi bwa Mikaaya bwagenda obukola. Ntandise. Mikaaya ne yeeyongera okugamba nti, kale wulira ekigambo kya Mukama. Ndabye Mukama ng'atudde ku ntebe ye ey'obwakabaka, ng'eggye lyonna ery'omu ggulu liyimiridde ku ludda lwe olwa ddyo n'olwa kkono. Mukama n'abuuza nti, ani anaasendasenda Akabu ayambuke e Ramoti Giriyaadi attibwe? Mikaaya ayongera mu maaso n'okwogera obunnabbi bwe mu maaso g'abakabaka. Alabye Mukama ng'atudde mu ggulu
n'abuuza ani anaasendasenda Akabu agende okulwanyisa Giliyadi asobole okuttibwa. Olwabiri, Mukama n'abuuza nti ani anaasendasenda Akabu ayambuke Eramoti Giliyadi attibwe. Omu n'ayogera kino, omulala n'ayogera kiri. Owulira? Omu n'ayogera kino, omulala n'ayogera kiri. Awo ne wavaayo omwoyo ne guyimirira mu maaso ga Mukama ne gugamba nti nze nja kumusendasenda. Ne wavaayo omwoyo ne guyimirira mu maaso ga Mukama ne gugamba Mukama nti nze nja kumusendasenda. Olwabiri mu ebbiri, Mukama n'agubuuza nti mu ngeri ki? Ne guddamu nti nja kugenda njogeze abalanzi be bonna ebyobulimba. Mukama n'agamba nti ojja kusobola okumusendasenda. Genda okole bw'otyo. Olwabiri mu esatu, Micaiah n'afundikira ng'agamba nti kale nno Mukama atadde omwoyo ogw'obulimba mu kamwa k'abalanzi bo bonna, era ggwe akwogeddeko byakabi. Era ggwe akwogeddeko byakabi. Okay. Kubyamu akafaananyi musajja wattu Micaiah ayogedde obulanzi. Ate mu bulanzi agezezzaako okusiba obubaka bwe ng'ensi bwefaanana. Lumu twali embogo eyo mu effort ne baganda baffe yali ya kubuulira baloko basiraamu. Omukadde n'alyoka agera ebigambo ne tugamba ye mukadde n'ebyogere nagamba abantu bano bawulira ebyo ebigambo ebyo baagala era babyagala nnyo era ne bategeera. Owooluganda Micaiah akozesezza science okulaga obuzibu wa gye buli. Omukulu agamba abannabbi bina ne banjogerako gweomu bwoti n'ojja n'oyogera kikyo bina. Micaiah amusiigira ekifaananyi omukulu ategeere, naye yategeera. Ovanga ku bubi weewale okukongojja obubi. Bw'otobwewala ojja kwesangibwa nga otwalibwa butwalibwa nga ebintu bya bulijjo gwo olaba ogenda tomanyi nti ogenda, naye ategeera ali wali yalaba nti owooluganda nno tweyongere kugwa ku maviivi naye nga yeetayinza kiraba. Bina era ebina bino bye twagala ennyo. Oyinza okuwulira abakristaayo nga banoonya ababuulizi, era tuleete omusumba oli, era tuleete ono omusumba oli. Ayogera ayina ebimizibu bingi nnyo by'otoyina ggwe. Ayina bakama be bamutunuulira bati, Roma emutunuulira eti. Bw'oyogera ggwe nti ku nsolo nti paapa y'ensolo, ggwe omusaala gugenze. Bale sigamba nti tetubawa kifo, naye nkulaga obuzibu bwe bayina. Bayambe okutambula amazima. Taabwe tobasindikayo busindisi. Gamba mu Akabu nti ssebo twagala Giliyadi adde wano, ne tutereza amakubo gaffe. Mukama agenda tulwanira. Agenda kuba oyo kirimaanyi siri oyo yepanka ajja mukuba ffe nga tusaze nako oba bukyetaagisa. Nini bwe tunanga bwana asala okugamba tugenda tuzingeko buzinzi. Tereza amakubo go. Beera ne Mukama otya nga tomujolonga ng'omuwulira. Simanyi essaawa zi nsigazanga nnya isole nonge okay. Micaiah amala ebyo byonna saaba ngambe ani president wa General Conference kati yani oyo manyi Ted Wilson oba kati yani oba yoyo ye yamunona
Micaiah private nabbi awulira ebyayogedde. Zedeki n'akuba Micaiah oluyi. Achwa oyinza otya? Tusomeyo kubanga awo Zedeki ndi ku 24 olw'essuula ya 22 eya bassekabaka ekisooka. Awo Zedeki mutabani wa Kenani n'asemberera Micaiah n'amukuba oluyi n'amugamba, Mwoyo wa Mukama yampitako atya n'ayogera naawe, nze Ssaabasumba. Mwoyo wa Mukama yanneewululako atya n'ampitako n'ayogera gwe naawe gwe Kamugundi gwe obeereyo. Ampitako atya n'amuwaca oluyi. Bambi kabaka wa Kabo n'agamba batwale mukomera Micaiah oyo paka nga tuvudde ku lutalo. Micaiah agamba kabaka nti kituufu naye simanyi oba onodda. Micaiah agamba kabaka kituufu simanyi oba onodda. Kale yimiriranga Micaiah wakati mu kibi okugoya ensi, yimiriranga Micaiah akimanyi bulungi bagenda kubatta. Era kabaka Akabu teyawona ku byamu. Olowooza bwe baakomawo Micaiah obulamu bwasigala buli butya? Ebyo byonna bimanyi. Oli mu nsi ejjudde okwonoona ekifaananyi kya Katonda. Abantu bangi nnyo ne batunula olw'okuba beebaka otulo. Micaiah kubyamu akafaananyi ng'ali mu kkomera gamba balumba leero, nze bwe bakomawo naawona, naye nga mugumu. Amazima gali kufuula ag'eddembe. Ojja kuba wa ddembe gakongojje mu byonna. Kale omukadde tusomera olunyiriro tumale nalwo. Luka 12:5. Mukadde ng'agenda okusomera Luka 12:5. Siriikiriramu eddakiika emu olowooze ku bulamu bwa Micaiah. Amiina. Abantu ng'abo Mukama bayagala mu nsi eno. Abantu ng'abo Mukama bayagala mu nsi eno. Mukadde Luka 12:5. Olowooza nti najja kuleeta mirembe ku nsi? Mbagamba nti nedda, wabula okwawukanya obwawukanya. Omutukuvu Mukama Katonda waffe, tukwebaza lwa kwagala kw'olina eri ffe, okwaweesaayo mutabani wo ajje akomyewo obuzaaliranwa bwaffe, akomyewo ffe atuzze eri ggwe. Mukama Katonda waffe nno omulimu gwe yajja okukola gwamalawo obulamu bwe, naye obutukuvu bwo ne buwangula. Otusobozese okuva ku nsi tudde eri Kristo, tudde eri ggwe, tuwulire amazima. Mukama si kyangu, mulimu okutya, mulimu okwogera bino na biri. Otuyambe okubeera ku sayidi entuufu, kuba tusabye nga tubiisa mu linnya eddungi ery'omwana wa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Amiina. Omukadde kyeyine.